Olukiiko lwa National Resistance Movement olwa NEC olutudde mu maka ga President Entebbe luyisizza ekiteeso ky'okusimba mu Mugongo abakulembeze bonna abagenda okuvuganya mu Kamyufu ku bifo ebyenjawulo okuviira ddala mu bifo ky'omubaka wa Parliament okutuusa ku bukulembeze obw'okubyalo. Of what you may have said. And in this house, allow me state clearly that we have all our NRM MPs who got invitation and have come. We therefore want to request you to know that we are one, we don't have room for division, and all our MPs are here. That acrimony of rebels will end. And it will end soon. It will end and it will end soon. What I'm saying is not useful. My height is God's height. What I'm saying, I have authority to say, and I have no regrets. This political party will have maximum discipline. We shall not tolerate divergent interests which divide us. Ibyo bakole ebyabwe oba onjagala mu NRM ndeka njogerera abantu banga abankubira akalulu kwogera kwange tekumenya kibiina wabeerayo budget obude bwa budget nkuba akalulu kubanga manyi government yaffe ya NRM erina okugenda etuuso obuweereza ku bantu. There is no single day awe twali nga tuwakanyeza budget obwo naleeta n'ebintu ebirala ebyabawagizi bange ebyabanonda ebyabaganyirwamu nja kuba akalulu naye gasi ya bino manya solo candidate manya age limit. Anybody can lead this country. Bwabaawo okusomozebwa mu kibiina tetuyinza kubeera wala wonna, tulina okujja tubeerewo era ababadde bateekawo obuzibu nti tetukolera mu kibiina baswadde kubanga tuli bamemba mu kibiina abajjuvu tetugobwanga n'ebibiina bulijjo biyiga demokrasiya bwe mubanga mulina obutakajja ku nsonga emu